Josephine namakula gebanya abasinga gomanyinga kama oze mbawo mbura Saturday Sunday sawa ziwa 12 zenyini ngera nkwanjulira ebiroji byemba nina buli weekend chobo ino konkolera kiri kimuchoka obo ino kutuninga ku Bukedde TV ngolindide program y'emikolo n'embaga awondo nensoka nkutwala nenkulaga ebiroji byemba nkoletedde n'olwalero ntuse okutusako omukolo gwenina omulungi ennyo ogw'okwanjula gwe tugenda okulaga party A ne party B era ng'onakolwa leero lwa Saturday tugenda kutuusako party A yaabwe ate era olw'enkya ku Sunday ngenda kuba nkutuusaako party B wakitegedde twakugamba ati vibe ya weekend buli kimu kirina kubanga ate kitambula ng'omugole waba kisabye wenkugambira nga sina kutwala mukolo wali ebuyikwe ku kyalo Injeru mu maka g'omukyala Musawo Rose Kauma eyakera ku makya n'azaala omulonje The Black Beauty Shamina nga yasazeewo okwanjula omwami we Ssekitoleko Kenneth byonna ogenda kubiraba ate era onyumirwe kasooka nkutegeeza nti olunaku lwa Saturday omuntu atuteekamu ensimbi nenyirira okukamalawo ensinga wondaba abeera Sitairo Nation Bridal Boutique bano balina gomesa ennungi balina gowns ennungi balina changing dresses balina buli kika eky'olugoye ekya bridal wear kyeweetaaga okwambala onoonya olugoye olulungi oyagala kunyuma ababuuza olina kuhenjirwa olina kukyala mukwano weesigibwa Sitairo Nation Bridal Boutique ojja kumusanga wali mu town ku kizimbe kya City House era akapande ke kanene ddala kuliko Sitairo Nation Bridal Boutique ojja kubanga mukwano omufunira ddala bulungi oba obutabula n'obutabuzibwabuzibwa just kuba ennamba eri wansi osobola okubuuza ebisingawo kasita omugamba ennamba ogijja mu programu y'emikolo n'embaga buli kimu kijja kubanga mukwano kikutambulira ddala bulungi nnyo kankozeeyo ebuyikwe osooka olabe onyumirwe omukolo guneno ng'abako baffe ab'ensonga batuukira mu budde olabe kiki ekyaliwo nga batuuse kankutwala onyumirwe ate era tokwata ku remote yo omulundi guno nkututta jjenja ku Kiryowa mu Njeru Buyikwe District mu maka g'omukyala Rose Kauma eyakera ku makya n'azaala omwana ow'obuwala Shamina era nga kapa eno gye nkuleetedde olunaku olwaleero abaagalana be tuyinawo baakamala emyaka 12 nga bali bonna era nga balina abaana baabwe 4 kino kye kitundu ekigenda okuba nga kisooka era nga mukwano party B tugenda kugibatuusaako olunaku olw'enkya bona katonda wankubya ku mwana ow'ekirooto kyange mukyezira byempalira leero asaanira okuba mukabwa wange batimbira ddala bulungi nnyo era nga mukwano bakozesa burnt orange white green ze colors ezasobola okunyuma nga zaaka ate era nga zinyuma okutunulako bridal area bagikolako bulungi ddala yali well decorated with flowers mu different colors omwali white, green, but orange, cream era nga wakati wa gypsum board waliwo ekifaananyi ky'abagole baffe nga bawandiiseeko amannya gaabwe nti Shami introduces Kenny bannange era nga tenti y'abako bagitimbira ddala bulungi bakozesa white tables obutebe bakozesa obwa chrome chairs mu kala ya gold and white ku table waggulu kwaliko sunflowers wine apple n'ebirala bingi entimba eno yali very simple but neat ng'erabise bulungi tukwaddeko ku zi highlights ez'okutimba kubanga bye tuba tulina okulaga biba bingi that's why tujjayo ezo eziriki z'olina okulaba n'okunyumirwa leero leka mbandulira omwana eyankubyanga n'emiga egy'abazaire bange leero leka nswaza n'omutema eyantugumbula omutima onoobaganda bange kyokka nga lwabuze n'omwoyo guluma mwana ono mali baba yamvuma omutwe omuwuga lwamwene iwe kulagata na bwire ekyo babimbuza mwana iwe
Oluvannyuma lw'abako bafe ab'ensonga okuba nga ate batuuka we batyo abamu baasigala wabweru ate era ab'ensonga omuli omwami Ssekitoleko Kenneth bayingizibwa mu nnyumba okuba nga bazaalibwa. Nenga njagala okutegeeza nti abako bafe ab'ensonga batuukira ddala mu budde era baakulemberwamu bbandi eyabakulembera ng'ekuba kossa certificate ez'ebusoga okuli maama Inebantu ne Kyabazinga. Era nga njagala okutegeeza after bagenderawo mu nnyumba okuzaalibwa before nga tebannakola kintu kyonna. Kankutwale mu nju olabe nga bako ab'ensonga batuuka ate olabe ebyaline mu nnyumba. Omwana omulenzi bamaama yebakubuuzizaako era bamaama abo boolaba bamaze wiiki bbiri nga tebeebaka nga beesunga okulaba ku mwana omulenzi oyo. Tukusaba abazibuge ensonga endese nsaba kale taata kakkiriza ate Era mukwano mu ebyo ebyali mu nju omuko baamuzaala ne bamusabira ne bamuwa n'emikisa. singa ogenda gabula olwendo lw'amazzi mazzi kuno we twakyaliranga abasoga oba abaganda omugenyi yenna buli we yafunanga ekyokulya ate kyawerekerwangako olwendo lw'amazzi. So ngenda saba Kenneth taata kakkiriza okuzaala ate olage nti onaabeera musajja mwesimbu era onaamugabulanga. Tusaba otwoleko enyweso emu ate ogibwere taata kakabonero akalaga nti oli mwana era olina omugabulanga. Wetegereze taata asooke anywe ng'olaba. Olw'eddiini taata gy'alina akujjukiza nti bonajjanga ekigambo ekitibwa Nile Special kirekenga ku kampuni. Jangu n'amazzi jangu ne soda byonna tebimuyisa. Asaba Katonda w'ekitiibwa eri omwana ono ayingira omuliro olwaleero ayita Shamina ebirungi ebimulimu Katonda abe nga bimulabirira Shamina abe nga bifunako ebibi ebimulimu Katonda abe nga bimutoolamu Shamina abe nga omuntu omulungamu era osaba Katonda abe nga abagabirira obulamu obulungi okuba nga bawa n'ekiseera ekirungi era ekiseera ekirungi okuba nga Katonda okuba nga tugoberera ebyo byewandisibwa amateeka ga Katonda ayi Katonda asiiza kusongerera Kale Oluvannyuma we batyo ng'amaze okufuuka omwana mu luggya gye bamuzaalira omukyala omulungi ennyo Shamina, we batyo mukwano babasaavinga emmere n'empombo zaabwe ne balya. Abalungi abali ku Bukedde TV munzikirize tusooke tuveeko omulambo wa bakama baffe tukomewo tukwata ku remote yo tovaawo.
Oluvannyuma lw'abako baffe ab'ensonga okuzaalibwa ng'omwana ow'obulenzi awangadde n'omukyala ajjudde Shamina emyaka 14 nga balina abaana baabwe 4. Njagala okutegeeza oluvannyuma lw'okuba ng'afuuka omwana mu luggya gye bamuzaalira omukyala waati yafulumizibwa era mukwano ensonga zonna ne zitandika mu butongole. Abasawo be basookawo ne babuuza era ne banjula bye bazije mu bako. Oluvannyuma n'abalala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi omuli abako byonna birabe nga bayaniriza abantu baabwe be bali bategekedde. Oluvannyuma lw'okubagabula we batyo baakomezebwawo mu kidaala era nga mukwano ensonga olwo nno ne zitandika okutambula mu butongole era ng'omuyimbi Giovanni Luzinda yaliwo nnyo nabyo nsaba obirabe ate era obunyumirwe. I'm
Let's just do it today, and this is a surprise just for you. Era oluvannyuma abasawo nabo bajja mu kidaala ne babuuza abaali smart ennyo mu ngoye zaabwe eza Aleku, engoye eziriko era nga mukwano baanyumisiza ddala ekintu kino. Kansubire muri bulungi awo we muli. Ekyamazima mukadde wange tuli kinna waggulu tuli mayanga yanga. Ate buzibu ky'obukutamya mayanga yanga omwana omulenzi. Mukadde wange nninda woda kufula omuyi kubanga woda fula omu abaavu. Mbulire gye nakutumye ate obasanze bali mu mbeera ki? Taata abagenyi baffe ye tusanzemu abalwadde babiri. Mukoze mutya? Asoose tumukoledde solution eya microphone antidote. Era mugimuwadde kubira obulwadde obw'engalo n'eddagala lye batukozeeko. Owokubiri ye ne musindika Dr. Shira yansinzako ku mukugu wange genda kwawukana nnyo ku muganda wange musawo Amina. ye Taata mpulira omulwadde waffe owokubiri tumukebedde ne tumusangamu obulwadde bwe tuyita Chaminorrheal disease. abange kubira obulwadde obwo mu ngalo buyinza okuba nga bwebwo bwennyini naffe bwe twalwadde naye tetumukoledde ne tumuwa akadagala kaffe ke tuyita Shamix antidote. bw'otakubanga oba olimba nnyo ku ddagala lye batukoledde eryo. Ate era ne tumwongerayo mu ddwaliro lye tuyita Chaminorrheal General Hospital. Eddwaliro ndimanyi likolera ddala. Olira fiizi kyakola omwana omulenzi Kyalongo. Njagala embeera eyo giyise mu bwangu ng'omulokole atayagala kunaaba. Bw'atuuka akola atya? Ayimbawo kayimba wannaza nekigwerawo. Taata ngenda kuyita mbyangu nnyo ng'omukyala asiramuka kubanga yeetaaga kakaya kokka. Abadde Molini ng'afuuka Aisha. Naye taata gwe bw'oba Yozefu n'oyagala okufuuka Akiramu. Owulira obulumi bw'ejjirita kye butegeeza. Oluvannyuma ttiimu endala ez'ababuuza nabo baabeegattako emikolo ne gitandika okutambula mu butongole. Wanze kulyaga kubala baana kati abaabukedde bule bagenda okutuwandiikako bagamba ki ku mukolo kwabaddeko abantu abawanvu n'abampa obono yatuulako ebyawano taata nkugambe ki omwana omulenzi obikoze byonna mpulira omwana omulenzi ono omulembe gwe tuliko gwa kikoofiira ate alina kikoofiira tali ku mulembe. Era omuntu yenna okubaako bw'alabikira Kyalo ng'alina okubeera n'ekikoofiira.
bukulima ezine makaza muze musidia neyo muzibulire muzitega mirambwa Oba mukulu ansabira sana chikati abanga tandise okukola budget nga toyolipo kakati omwana omulenzi ensebo ataaliko ye tolina kkala ye oyo yesu atambudde na kkala ye kibitegeera bulungi kale selecta Wakati omwana omulenzi ensebo kimanyi olinayo abaana abali ekiteezi ensebo era nkusaba obasindike balumbe ensebo era abaana bange abawala baliwo bannamukisa abasigaddeyo luli tuyite mpangu simbula embalaasi kukakane mukatona abaana ab'ensima mpola lengera ejiri wano omukulu selekta kwata mukatono kale taata omukulu akutte emivuli emyufu ng'omutadde ku kyokya aliwo nowekyemmanga tali ku defilement eyo nedda ssebo eyavuddeyo nga gravity atuuse wano ng'omukadde w'ekkanisa egati mugenda kukolabo muti abaana b'obulezi buli omukwata akalabo k'olina okawa omwana ow'obuwala kamuwe ate mube batateekanya bw'oba osimye n'ennamba y'essimu gisabire awo tolinda birala tukomewo omukulu ono nga tukomewo wulira olutalo oluli eno maama sibya ddala omwami bagenda muzza maama tonyiga kola bwoti oyo omukulu alemeddeyo asooka afukamire wansi awo ku mukyalo oyo temuggwa kweremeza kino kankyogere nga nsi yonna ewulira kyogere omwami oyo gw'olaba ensebo amaze mu bufumbo emyaka 12 naye emyaka gy'amaze mu bufumbo tafukamirirangako mukyala we
naye wewunya afukamiriddwe ulira olutalo oluli eno maama sibya ddala omwami bagenda muzza maama tonyiiga kola bwoti oyo omukulu alemeddeyo asooka afukamire wansi awo ku mukyalo oyo temugwa kweremeza kino kankyogere nga nsi yonna ewulira kyogere omwami oyo gwolaba ensebo amaze mu bufumbo emyaka 12 naye emyaka gy'amaze mu bufumbo tafukamirirangako mukyala we naye wewunya afukamiriddwe oyo gwe yakalaba osaawa obusaawa naye abasajja temuli bangu selekita simbula embalasa abaana bange baddeyo omukulu leeta abaana nga nzembe wabintu omukulu anyumiddwa ono abaana bange mukomewo Even in winter. Akati buli omutuuka Mukama kyakuwadde kyekyo ky'oba ogenda nakyo teri kutuusa. Buli omutuuka gw'oli naye y'oyo. Abasigadde tubaweeffe tusibule. Naye mukulu taata. Ewaffe eriyo kiraga omusajja yenna. Taata eba waleti. Akati kandaba abaana bange beekomerawo eno nga temulina ke mubawadde. Njagala okubuulira amazima. Galiwa. Nti abaana bozzeemu abo boolaba abaana bato nnyo nnyini ddala. Famiri ye yabakuza. Era ne webagamba kuvaamu ddoboozi ojjawulira amaloboozi ga John Black byebye. Taata babanga famiri ye yabakuza okutuuka wano. Bakiranze mweddire yeno tetulina kyakukola mwatomedde. Kale mubasiibuleko abasigadde muddeyo okujjako beŋŋambye. Abasigadde muddeyo okujjako beŋŋambye. Abasigadde muddeyo okujjako beŋŋambye. Oyo muwe nambeemu. Nambeemu muwe. Féminisation par manier, c'est où ça où tu m'en es. La bombe pas d'amour, toi de l'eau que tu t'es. Comme déjà on a dit secret pour
ntegeeza ezimu ku nsonga yatuleese wano si nsonga ndala nnyo mukadde wange tulina mukwano gwaffe si mulala senga nsonga yatulagirira mu lujja muno dadi yaŋŋamba bwetuukanga wano soogeranga bingi mukadde wange nkubanga bukubi bumala n'ogamba otya eŋŋamba nti nnyabo senga Shamira nkimanyi ompulira njogera ebigambo bino nga nkimanyi oli madinisa zoni ompulira kwatamu katono omwana omulenzi wanyi dadi okakasa waliwo eyakulagirira wano mukulu wano waliwo eyandagirira era ye ssenga oyo gw'oyogerako era mukwano gwange oluvannyuma watyo ssenga ow'ensonga asengeka ensonga z'omwana omuwala wano Buganda yajja n'ajjayo omwami era n'amulaga abantu bonna mu kidaala. Mutano basebo senga ensiiba tunagifuna wano nga tumaze okulaba ku Shami sibya mutano banyabo senga ennaku yemu kuliko olugendo mwebale kutusabira tututambuddemu mpaka bwe tutuuse wano senga wange baba abantu abo bamanyi baba wanji abantu bano ye mbaye dyaye ndidi kumulala gwendi dyaino Katonda yebale nnyo Katonda yebale nja kumwebazanga emirembe gyonna nze komaawo bayinza tugoba mu lubiika ya ddadi senga tweyanze nnyo tweyanzeege webale okutujja ku ggwagi badde manyi etaata kofaafagane ne haago muzungu kyayita Ferguson Oluvannyuma lw'ababuuza era mukwano mwabo abangi abajja ne ssenga ow'ensonga asengeka ensonga z'omwana omuwala Shamina naye yajja bw'atyo omwami n'amugjayo yadde nga mu nju baali bamaze okumuzaala era ng'abafamire bamutegedde naye rememba mu kidaala baali tebannamwanjulira bantu era bw'atyo ssenga yajja n'amugjayo bw'atyo n'amulaga abantu.
Kawulu tukongere mweswaga. Keni kusaba osembere wakati wana abakulu bonna bakulabira. Sembera wakati w'ebimuli bino ebibiri awo wennyini. Kusaba obubireko tiimu gye wayise nayo gye bubireko. Ate kuba kalulu ku ssaawa eno oba olimba. Lengera omugagga bw'awuuba. Kati Keni soka obeerenga kutaba mboti katono bwoti owubireko ku chairman LC3 Odeba Michael muwubireko naye waali. Kakati tuyina n'omukulu omulala ow'ekitiibwa era honorable Kabuye Badiru Mpoza naye sooka omuwubireko bwoti. Senga olumala otuuza omwana omulenzi njagala ate tuddeyo namayumba tukomewo n'omwana omuwala. Abantu bonna beesunze Shami. Selector Simbule Mbalas omugagga ate alumbe mu ntebe ye y'ekitiibwa. Lumbe gwe tokyusanga mu mpisa. Oluvannyuma lwa Ssenga ow'ensonga okuggyayo omwami Ssekitoleko Kenneth okumulaga mu bangi era nga mukwano ensonga nga wozirabye katunzike. Programu yaffe y'olunaku olwaleero eno ebadde paati mu Luganda kye bayita ekitundu ekisoose negataako olunaku olw'enkya ne paati B nga nkutuusaako omwami Ssekitoleko Kenneth ne mukyala we Shamina. Okwanjula kwabwe kukyagenda mu maaso wano ku Bukedde TV. Akagamba I found a love for you darling. Era gwe Keni nja kusaba ogende Keni gwe buli wawulira obulumi nyenagagayiga. Baliwo bakonna bonna baliwo bonna baliwo baganda bange tuliwo bamama baliwo badaga bonna baliwo bakojjaza ono n'omwami waife iye kulwana nkwanga Shamina ako tewulidde kupengale z'amaanyi. Mbebaza okuva gye natandikidde paka wenkomekereza omukolo ogw'abagalana ababiri omukyala omulungi Black Beauty nannyini Smile nannyini liiso omulungi w'omwami Kenneth Ssekitoleko ayagala omwami we nga okiwulira omukolo guno eno bannange ebinyuma biggwa byokya naye Justin olunaku olw'enkya ngenda kuba nkutuusaako paati B wetugenda okutandikirawo wennyini ng'omwana omuwala Black Beauty afuluma okwaniriza omwami we Justin mu kitundu ekyokubiri bingi by'otalina kusubwa ennyambala y'omukyala okusanyuka vibe gye yalina ku mukolo omukwano gwe Justin twegattako olunaku olw'enkya essaawa 12 zennyini naye nga njagala nnyo okubwebaza bwenna babaddeko olunaku olwaleero saagala kubanga ate nvaawo nga sikutegeezezza nti olina okufuna engoye ennungi okuva ewa Style Nation Bridal Boutique naddala gwe omugole ali eyo eyeetegekera omukolo oyagala kwambala bulungi oyagala kunyuma ononya gomesi ononya gawuni ononya changing dress ababuuza kuhinjirwa ononya ki mukwano Style Nation Bridal Boutique yatikudde ate kasita omugambe namba ogijja mu programu y'emikolo n'embaga agenda kuwera ddala ku discount entono just dduka buddusi wali mu town ku kizimbe kya City House opposite the arcade ojja kubanga mukwano omufunira ddala bulungi nnyo Style Nation Bridal Boutique, your home of bridals. Duka buddusi ofuna ekyo ekigenda okunyumira ekigenda okugendera ku mbirigo ojja kunneebaza luvannyuma abeera Riley's Magic Touch ku makeup ate nga njagala okutegeeza gwe wennaali yandiyagadde omukolo gwo gulagibwe ku Bukedde TV twesige mukwano ensonga tujja gikwasaganya bulungi tubeerayo mu field butereevu nga wolabye ate era n'ensonga yonna gye weetaaga okuba nga tugigumiza oba omukolo gwaggwadda wandiyagadde interview oyogere ku mukolo gwo nga we gwali weetuli nnyo enamba gikope wansi osobola okwebuuza ebisinga Josephine n'amakulu gemanya abasinga gamanyi ga Kama Ozi Kama Exotic Ashes wetuli okuweereza tuddemu olunaku olw'enkya essaawa 12 zennyini tovaawo mweraba